Yes, webale kubanga okyagoberera Redison TV, webale kubanga okyatambula naffe, gwakyatugoberera ku mukutu guno, nkwebaza yamala dda okusubscribinga ate ng'oteekako obubaka bwo ne tubanga tubusinzirako okubanga tunoonya amawulire gano, kubanga obubaka bwe mutuwa bwe butuwa ate amaanyi era bwe bujjiramu n'ebibuuzo ebyo bye tusinzirako okubanga tukunoonyeza updates zino ne tubanga tuzikutuusaako. Redison TV kwoli Sibamudde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza, kakati nafunye ebibuuzo mu comment section ku mawulire gano oba ku update eno gye ngenda okubanga nkuwa. Bino byabadde olunaku lwaggulu ssaawa zaabadde nga 9 ez'akawungeezi. Kati gwatanaba kubanga osubscribing ebintu nga bino jabisubwa kyova olaba, sijja kowa kusaba, sijja kowa kujjukiza, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna, era nga wentera okugamba ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Redison TV enaabanga erina ensonga yonna gyetaddeyo. Kakati mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mbabuuzaako okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira, wasuze otya, wasiibye otya, kansuubire nti muli bulungi mwenna abatugoberera ku mukutu guno ogwa Redison TV. Kakati olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 2023 lwali lunaku lwa kutaano, essaawa zaabadde ziri 12 ez'okumakya, ssaawa 12 obudde nga bwakakya ku trading center gye bayita Rakoko Trading Center mu district ye Padere, ku luguudo oluva Padere okudda e Lamu nayo district era nga naye esangibwa side zeeyo mu Northern Uganda. Kati district Padere ekkuba eryo highway eve Padere ngedda e Lamu, essaawa zaabadde 12 n'ekitundu ez'okumakya ng'obudde bwakakya lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 15 omwaka 2023. Kakati waliwo akabenje akatuuseewo ku roadblock emu. Omujaasi wa Updf Uganda People's Defence Forces, omujaasi waayo yakooneddwa n'afa era yafiiriddewo mbulaga, naye nga kye kyamukoonye emmotoka ya poliisi eyabadde ewenyuka obuweewo yabadde edduka sipiidi ey'ekitalo neekoona omusirikale wa UPDF munnamagye ng'alina mu kyambalo bulungi nnyo, akutte emmundu ye bulungi nnyo, yabadde ku checkpoint emu. Nga bw'omanyi checkpoint emirimu gyayo, akaalo nkugambye bakayita Rakoko Village, sub county gye bayita Awere mu district eye Padere. Kati bino nno RDC oba Resident District Commissioner owa Padere District amanyirwa nga Milton Odongo yakonfaminza amawulire gano, nabadde saagala nnyo gakolako olw'ensonga nti nabadde ndowooza nti abasinga obungi bakitegedde, naye nafunye comments mu comment section nga baŋŋamba bannange tetwatagadde ekituufu kyabadde ki, omusajja ono lwaki yafudde era byabadde bitya. Nange ne ŋŋamba nja kwekoonako sayidi ze Padere noonye engeri yonna gye mba nga ate nkikutuusaako gwe yambuziza ekibuuzo obeere nga naawe okitegeera bulungi nnyo. Redison TV bwe tutyo bwe tukola, era kyova olaba sijja kowa kujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga kikole. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eno, okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Omusirikale wa UPDF ono yakoneddwa n'afiirawo, babadde bamuyita Private Ojok era nga yafiiriddewo mbulaga, teyasambaganyi, teyasambagadde, teyatwaliddwa mu ddwaliro wabula emmotoka yamubye n'afiirawo. Naye nga ki ekyatuuseewo nga omanyi roadblocks, oba oli wa poliisi oba oli waki bw'osanga checkpoint oba olina okuyimirira ne munnyonnyolegana okusinzira katono kemmanyi. Naye okusinzira ku mawulire genfunye, okusinzira ku bantu abaabaddewo, emmotoka eno eya poliisi ng'eri ku namba UP 7720 yabadde etwala ebintu ebitaategerekese oba yabadde etambula kaŋŋambe yadde eri ku mirimu gyayo. Naye ng'abamu batugambye nti omusajja yabadde agivuga mbu yabadde atwaliramu bafamily members. Omusajja yadde avuga emmotoka ya poliisi eno yabadde atwaliramu bantu ba family members, era omusajja ono bamuyita Ochaya, erinnya lye twategeddeko limu, poliisi namba eri UP 7720 mbu yabadde avugiramu ba family members. Kakati abantu batutegeezezza nti omusajja ono yatuuse ku checkpoint, tewali yategedde oba emmotoka yaganye kusiba, tewali yategedde ki kyabaddewo, oba yabadde alina ebirala byakukusizzaamu nga tayagala babirabe, tewali yasobodde kubanga nnyonnyola, wabula yakubye omusajja omusirikale w'amagye owa UPDF n'amuleka nga amuttiddewo essaawa eyo yennyini nnyini ku luguudo nkugambye ku highway eve Padere
ngedda eramuo omusajja oyo we bamuttidde. Era kigambibwa mbu omusajja ne yadde atambuza ba family members mbu yadde atambulizaamu ba family newankubadde ng'emmotoka eya poliisi erina kubanga ekola mirimu gya poliisi. So ekyo kyekyabaddewo newankubadde nga abasinga obungi temwakitegedde mbadde nina okubanga nkikutegeeza. Era emmotoka eno mbu yabadde ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ng'edduka nnyo era tewali yategedde lwaki omusajja ono teyayimiridde ate nga kyategeerekese nti yabadde avuga ba luganda lwe ba family members be yadde apakidde mu mmotoka eyo. So kati eyambuuzizza ekibuuzo ekyo ndowooza nkuzzeemu bulungi nnyo mu updates z'olunaku olwaleero. Red Zone TV kuwoli atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate nekkade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ng'era bwe ntera okukugamba ojja kubeera ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV enaabanga eyina ensonga yonna gy'enaaba etaddeyo wano ku mukutu ogumanyiddwa nga Red Zone TV. Nyongera n'obajjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 bw'oba tonaba kubanga ogusubscribingako kikole genda oteekemu Uganda 1 bajja gikuleetera gisubscribingeko otapinge nekkade aka notification era okole ekintu kyekimu obeere nga tomisinga nsonga yonna kubanga nagwo omukutu ogwo gutuwa updates ez'enjawulo. Ate ne nkujjukiza ne ku mukutu gwaffe omulala ogumanyiddwa nga news and views era ogwo nagwo omukutu guli mu umbrella yaffe ya Red Zone Media Group era nga nagwo gukuweereza oba nga ogenda kusakira updates amawulire ag'enjawulo agasangibwa mu ggwanga Uganda obeere nga nabyo obimanya. Kakati nga mmaliza update eno nga bwengenda okunoonyeza ate amawulire amalala tubeere nga tweyongerayo. Nja kusaba gwe ayagala entebe ekika ekyawaggulu ennyo ayagala entebe ez'omutawaana ayagala entebe eziri soft ate ku miwendo emitonotono ku bbeeyi ey'okuteesa ojja kubanga otuukirira ba Haruna and Sons Interiors. Bano nno bakola entebe buli kika, bakola ebibajje buli kika, bakola ebintu byonna bye weetaaga mu nnyumba yo, entebe eza sofa sets, bakola entebe eziri L shaped sofa sets, entebe ezo ezakulanga L bazikola zonna ne zibanga ate ennyumba yo ogidesigninga bulungi nnyo nebanga eringa ey'abasajja bali abazungu bootawuliranga nako ezootalabangako boyinza n'ogamba tebazikolera mu ggwanga Uganda. Ba Haruna and Sons bakolera entebe, bakolera zi sideboards, bakolera zi dining tables, bakolera ebibajje byonna by'omanya eby'omutawanya bye weetaaga mu nnyumba yo. Nange wano wendi mu studio zaffe za Red Zone TV entebe ze tukozesa oba furniture ina gwe tukozesa tumujja ku baganda baffe aba Haruna and Sons. Oyagala okubanga otuukawo ojja genda Kawempe okumpi ne Tula Road ku kkubo eryo erigenda Tula, abamanyi Kawempe Tula, ekkubo eryo erigenda Tula okumpi n'eyali Avis. Waliwo kampani eyo baali bagiyita Avis Company, kati okumpi ne kampani eyo eyali Avis Company kati obanga omanyi side yawo kilomita ndowooza kitundu kya kilomita bw'ova ku main road wala ne oba otuusaawo n'okuba essimu eri 07531668 nga bw'ogiraba 0753 166850 ojja kuba batuuseeko bulungi nnyo aba Haruna and Sons bakolera entebe, bakolera furniture yonna ow'omulembe gwe weetaaga mu ddiiro lyo, gwe weetaaga mu studio yo, gwe weetaaga mu office yo, byonna bibeere nga obikwasaganya bulungi nnyo. Babayita aba Haruna and Sons. Updates ezo ze mbadde nkuleetedde. Waliwo omuganda waffe yatubuuziza ekibuuzo nti bannange ebyabadde esayidi zeeyo epadere byabadde bitya, twalabye amawulire naye tetwabitegedde. Jangu otulambulule. Red Zone TV gwe guno gwe mulimu gwaffe, ffe bino tubikola nga bulijjo ne tuba nga tubikutuusaako bulungi nnyo by'oba totegedde kubanga kino kye twewaayo kubanga tukola. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate tuddemu tuwuliziganye mu updates eziddako.